Ampuliriza omulungi, nkwaniriza nnyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu kitabo kyaffe Pawulo kirimuttu, era nga tukyali mu ssuula alekerera amaliire ge. Ekitundu kye twasembyeyo oluvannyuma lw'omukulu wa college okutegeeza Pawulo nga bwe yali amulonze ayogerere mu kifo kye, twalabye Pawulo ng'ateekateeka ebyokwogera, era ekitundu ekyo twakikomekkereza ng'olunaku lutuuse era ng'aweereddwa akazindaalo okwogera ebyamusabiddwa. Katuve wano tweyongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno alekerera amaliire ge. Kutwalira awamu ebirowoozo ebikyamu ku mawanga amalala biviira ddala ku butabaawo mpaanyisiganya ya birowoozo wakati w'amawanga n'amawanga. N'olwekyo mpulira nti akadde kano omukulu ssebo kompadde kakitiibwa nnyo ate era kakulu ddala, kyenva nkwebaza nnyo nnyini ddala. Ekigambo kye mpeereddwa okwogerako mu ddakiika obudakiika zino kizibu nnyo. Mu butuufu tekiyinzika buyinzisi kubanga kigazi nnyo. Afrika efunye eki mu bugunjufu bwa Bulaaya? Mpozi nga sinnaba kwetantala kibuuzo kino, kanjogerere wano nti sikkiriziganya n'abantu abalowooza nti Afrika tebangako na bugunjufu ng'abangi bwe bagamba. Waliwo obujulizi bungi mu byafaayo obulaga nga tetusigaddeemu nakakunkuna nti Afrika yalina obugunjufu obwa waggulu ddala. Okusooka, kimanyiddwa nti omuntu eyasooka yali mu Afrika, ate n'obugunjufu bw'ensi nga Misiri ne Zimbabwe nabwo bwa lwatu. Wabula abazungu bwe bajja mu Afrika ne basanga mpozi nga mu bya ssayansi Afrika eri wansiko, baakutuliraawo nti Afrika terina bugunjufu. Bulaaya yatuwa engoye esonno era abamu ku ffe twali twambala, era ng'abamu ku bazungu be baali bayita obukunya. Abazungu baaleeta eddiini ey'Ekristaayo, baaleeta okusoma kw'amasomero, baaleeta eddagala ettabula empozi mu ngeri ya ssayansi, weewaawo baatuleetera n'ennimi zaabwe. Mu kutwalira awamu abazungu baagezaako ewatali buwanguzi okutufuula nga bo. Ebyembi buli atasobola kufuuka nga bo yabalibwa ng'atali mugunjufu. Era olw'okwagala okufuuka abazungu, tufuula abazungu abaddugavu, abazungu abajja mu Afrika bagezaako nnyo okufa ebyo byonna eby'ekiddugavu nga babiyita ebya wansi era ebya sitaani, ate ne bagulumiza era ne batukuza ebyabwe. N'olwekyo okunywa omwenge omunnansi, okuwasa kw'ekinnansi, byonna tebikoma bukomi kuba bya wansi naye era mbu bya sitaani. Kale nno bannange, Afrika bw'etyo bwe yaganyulwa. Mu butuufu nze ŋŋamba nti omutwe gw'emboozi yange gwandibadde biki Afrika bye yafiirwa bwe yatabulatabula obugunjufu bwayo n'obwa Bulaaya. Naye nga bwe gutali mutwe gwe nsabiddwa kwogerako, mpozi kye nnyinza okubagamba wano kiri nti Afrika tekyali Afrika n'obwafrika bwayo. Osanga abantu baffe bangi nga basanyusibwa okunyumya mu Lungereza oba mu Lufalansa, yadde oba nga banyumya bokka na bokka. Osanga nga beesiize eddagala mu maaso beeruke, kyokka mpulira nti nammwe mweyanika mu musana mulyoke muddugale. Abaddugavu ababaddeko wano obasanga nga bwe baddayo tebasobolera busobozi kugumiikiriza baŋŋanda zaabwe enkumuliitu abaagala okubasuza n'okubaliisa obuliisa. Bagamba nti toyinza kuliisa bantu bonna ate naawe ne weerabirira mu ngeri y'ekizungu. Bangi ku baddugavu bagezaako okwambala mu kyeya ng'abazungu bwe bambala mu budde obw'obutiti. Baabwana ttaayi, baabwana kkooti, ate byonna nga bya wuulu. Ekyekitalo bannaffe bano gye bakomye okugeegeenya mmwe abazungu n'obugunjufu bwammwe, gye bakomye obuteefaanana ng'Abafirika yadde okufaananira ddala mmwe, ne bafuuka bannampawengwa.
Eky'omukisa nkakasa nti okwegomba eby'ekizungu mu ngeri eno tekiyinza kubeererawo ddala bbanga lyonna. Mu butuufu ekiseera kinaatera okutuuka omwana w'omuddugavu lw'aneetamirwa ddala obugunjufu bw'ekizungu era n'agezaako mu ngeri yonna okudda ku bubwe bunnansangwa. Olwo omuddugavu aliba takyayagala kwogera lulimi lwa kizungu yadde okwetuuma amannya ago amagwira. Aliba takyayagala gavumenti za kigwira era alifuba nnyo okuzza gavumenti ezaaliwo edda. Mu kulowooza kwange we tulituuka ku kukyawa ebintu ebigwira era ne tutandika okwagala ebyaffe ne tubissaamu ekitiibwa, ago ge galiba amagoba agasingira ddala obukulu okuva mu bugunjufu bwa Bulaaya. Kubanga ensuusuuta gye tusuusuuseemu obugunjufu bw'Abazungu eriba etuzibudde amaaso okutegeera obukulu bw'obugunjufu bwa nnyaffe Afrika. Ekyo kye kisinga obukulu Afrika kyeneeba eganyuddwa okuva mu kujja kw'Abazungu. Mwebale kumpuliriza. Mu butuufu engeri Pawulo gye yayogeramu yaboneekeriza bonna abaali bamuwuliriza, era okumanya nga yasiimibwa nnyo yafuluma ebweru n'atuuka mu ofiisi y'omukulu wa kolegi ng'eno mu hoolo engalo zikyavuga. Akawungeezi k'olunaku olwo Pawulo yali agenzeeko mu kifo omusomerwa amawulire, naye we yatuuka mu kasanduuko ke aka posita n'alabamu akabaluwa. Yeewuunya gye kaali kava, kyokka bwe yakanjuluza kaali kasoma bwe kati: Munnange Pawulo, nkusaba ompe ekitiibwa ojje tuli ekyeggulo fembi ewange ku ssaawa 2 leero. Flora. Florence oba Flora ng'abangi bwe baali bamuyitanga, ye yali omuwandiisi w'omukulu wa kolegi. Ebitali byetegeke bya kitalo, kubanga Pawulo gaamulema okusanyuka ate yadda mu kweraliikirira. Florence yali mukyala ng'akaziwadde, omukazi ow'ekitema, obulungi bwe nga bumwaziiranya, nga yakula entumbwe kwokomya amaaso ate ng'alina amabeere agasoomooza. Bwe yasekangako n'akulaga ku mannyo ge agaali gatukula ng'omuzira awamu obunnya mu matama, wamma ggwe nga toyinza butasannyalala. N'olwekyo Pawulo bwe yafuna ebbaluwa ya Florence omukyala yali takoma ku bwewulize bwokka naye yali omulungi omuka, Pawulo teyeerema kufuna birowoozo bya buli kika. Ekyekitalo kata atya okugendayo, era tabeera Liki yamugumya mu butuufu teyandigenze. Liki yamugumya n'amugamba nti kasita toobeeyo bw'omu, ateekwa okuba nga yayise n'abantu abalala bangi. Pawulo yali yeeyigirizza empisa y'okukwata ebiseera era olugendo lwe yalutandika ku ssaawa 1. Ziba ziwera 2 n'anyiga ku kide ky'oku nnyumba ya Florence. Ne Florence yalinga eyasiibye ku luggi kubanga kengera olwavuga ng'oluggi yalubanduddewo dda. Ku bbeere lye erya kkono yali atunzeeko ekikwanso ekyali kikoleddwa mu kikomo kyokka nga kifaanana omutima, ate yali yeezigudde okukamala. Mazima omwana muwala ono nga bwe bamuyiwako amazzi onywa manywe. Pawulo yava mu kulya n'adda mu kutunuulira Flora, era olumu Flora yamukwasa ng'amutunuulira, bw'atyo Pawulo n'assa amaaso. Pawulo yali alowooza nti ku kyeggulo kunaabaako abantu bangi, naye kyamubuukako bwe yagenda okulaba ng'ekyeggulo bakituubagirako abantu 2 bokka, Flora naye. Emmere yawooma naye amaaso ga Pawulo ge gaasinga okunyumirwa akawungeezi. Nga bamaze okulya, Flora yayambuka waggulu mu kalina 2 n'abulirira akaseera. Oluvannyuma lw'akasiikiriro akalwanya eminya, omuwala yayima waggulu n'ayita Pawulo nti, Pawulo, jangu tunywere no kakaawa.
ne Pawulo yasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi n'alinnyalinnya amadaala, naye bwe yatuuka waggulu enviiri zaamuva ku mutwe, anti yasanga omuwala yakyusizza dda era ng'ali mu lugoye olusulwamu. Olugoye luno lwali lutangaala ate nga lumpi lukoma mu bisambi. Eriiso lya Pawulo lyaggukira ku nnywanto z'amabeere ga Flora agaali gasongodde ng'ettutu mu kagoye akasulwamu ako. Mu kisenge Flora mwe yayingiza Pawulo temwalimu katebe konna, wabula mwalimu ekitanda ekigazi ennyo era amakula obukula. Kyalibbwawo bulungi era nga kibikke. Emitwetwe yaliyo obutto bubiri nga buliko ebigambo nkwagala kungulu kwabwo. Pawulo ng'akyasobeddwa ew'okutuula, omuwala yagalamira ku buliri n'amuyisa amaaso. Yali akyennyonnyongoza, omuwala n'akwata ku kapeesa k'ettaala akaamuli emitwetwe. Ettaala eyali enjeru n'efuuka mmyufu. Ekisenge ne kifuuka kya kizikezike. Pawulo yatandula ebigere. Bwe yatuuka ewali ekitanda, omuwala n'amusembeza nga bw'akubaakuba ku buliri nti, tuula wano. Yali tannabugumya na kifo, omuwala n'amukwata mu kiwato ate n'amulalamiza amaaso, bombi ne beenywegera. Pawulo yali tafunanko kubuguumirira nga kwe yafuna ku luno. Yayongera okutunuulira Flora mu mmunye ze ezaali zirigita obuligisi, n'amugamba mu kaama nti, Flora, nkwagala. Yaseereza ligenda mugga. Flora n'amugamba nti, Pawulo, nze nakwagala dda okuggyako langiyo, naye ggwe musajja gwe nalina mu birowoozo byange. Naye mukwano Pawulo, bino byonjagalirira biyinza kututuusaawo. Si kugamba nti onampasa. Awo Pawulo we yeetemera nti, lwaki sikuwasa Flora, mpozi nga ggwanjiye. Ennaku ezaasigalayo olusoma luggweko, Pawulo emmere yagiryanga wa Flora, era kyategeerekeka wonna nti Pawulo yali agenda kuwasa Flora. Pawulo ye yekka eyali takimanyi. Flora yamukemekkereza nnyo we yali agenda okuddirayo, kyokka Pawulo n'amwekwekerera nga bamugamba nti, Darling, lwaki olowooza mu by'okuddayo kwange? Mu butuufu siyinza kuddayo okuggyako nga tugenda ffenna. Manya nti Pawulo ye Flora era Flora ye Pawulo. Omuwala omwoyo gwamudda mu nteeko, kyokka ye Pawulo gweyongera kumwewanikanga. Yali amanyi bulungi amaka ga kitaawe era n'ekika kye kyonna tekyali kya kizungu. Era yamanya bulungi nti okubatwalira kyeruppe ng'omukazi oba omwana waabwe kwali kweboola yekka. Mu butuufu n'omuwala oluusi yakimubuuzanga nti, Darling Pawulo, mbuulira, baganda bo bali njagala? Pawulo ne yeegumya nga bw'amubuuza nti, bannange Flora onsobera, omusaayi gwo gwa langi ki? Si lwedi, ate ogw'abaganda bange si lwedi. Biki by'oyogera mbu bali njagala? Nze mmanyi nti ffenna tuli bantu. Omuwala bwe yawuliranga okugumya kuno, ate n'attulukuka amaziga olw'essanyu, ate era n'olw'omukisa ogwamusobozesa okufuna omulenzi omutegeevu. Mu mazima Flora yatuuka n'okubbira munywanyi we ku kyama. Yali alinga alina ettu. N'olwekyo nga bateeka okwanguya entegeka zaabwe. Pawulo emmeeme yatandika okumwewanika, kyeyava asala ag'enkolwa. Ampuliriza omulungi. Bwe tutyo ne tuba nga tufundikidde ekitundu kyaffe eky'olwaleero era essuula alekerera amaliire ge bw'etyo
bwerabise mpaka omulundi omulala otunadda n'ekitono kyaffe ekirala era mu ssuula endala. Akalya amaggwa. Atakuumira mpeera abankuumire, mubeere bulungi, mweraba.